bamama namwe mufeeyo okumanya ebyetaago by'abaana then muyogere mugambe abasajja abasaze abali available taata abere kubanga yalowooza nti byonna byonna byaggwa kasita yakuwa school fees naye nga tamanyi nti waliyo n'ebirala. Ekyokubiri tulekerawo saba abasajja ssente nga bulayo wiiki emu abaana okudda ku ssomero. Omusajja bw'aba bize nnyo kizibu okuba nga alowooza nnyo ku bintu by'abaana ebyokudda ku masomero. Abaana bwe bawummula maama bwe budde okutandika shopping ebintu by'abaana. Kaakati we bawummula we bati mbaweemu olunaku lumu ndyoke ntandika kati mumpe ebyetaago. Kyekiyambako bw'aba pulaani ssente zaafunyeewo z'ayinawaawo asobola ozitandikira ku bisookerwako. Mugenda okuba nga abulayo wiiki nga naye akimanyi nti mu bintu bya pulaaninga ayina lisiti nti nina abaana 6 ab'okuweerera buli mwana asasula ssente bwe ziti naye tetuzirinaawo. Naawe omukyalo oba omanyi omwami wo n'ogamba naye buli omu bano ku ssomero eno singa mpaayo 3 bwe biti n'omanya nti bano bonna tubaweereyo half so bwe ziba half toteba ssente mmeka nkati ezeza fees then owandike neza shopping nti bagenda mu bisulo buli omu yeetaaga ssente mmeka. Kati n'omuwa toto n'omugamba tota abaana bonna twetaaga obukadde 5 ebyokushoppinga nga tubitaddeko ne school fees. Kati naye akola amanyi neetaaga obukadde 5 okukiggala ku baana then omugamba neetaaga fees 3 then n'akolera 3 n'abukwate n'omugamba shopping yongerako kubulaka nti eza shopping saazigamba byorganizing nga bukyali.